One more. One next time. Put it in. Go. 3, 2. Double jump, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Get it. 1, 2, 3.
abalabikadde mwenna abagenda ku makya mwebale nnyo keera mwebale ddala mbasuubiza ekintu kimu timulemayo kujja kukola aerobics ku makya saa 11 wano e Makerere kwa Towers mbakoola mwenna abatalina maanyi abanene abalwadde ba pressure abalwadde ba sukaali mwenna tubakoowola tumwebake basitulo muzuke saa 11 tukole ffenna aerobics wano kwa Towers e Makerere wewokka kati leero naku lwaleero tuli mugenyi waffe leka bigweko gye muli ababuuli kyafunye mu aerobics wange wano kwa Towers e Makerere. Eno ddagala lyaffe ddagala lya musawo tulikola buli lunaku ekifo kyewandigenze w'omusawo ogenda wano n'osala ku bisava ebirwadde byonna bidduka nze nfunyemu kubanga nalina kiro 10 kandi ndi mu 92 bwa aerobics eno so mbakubiriza bonna abasobola mujje wano tukwasaganye kino instead of twale sente mu badokita tuzirete wano nga tweyagalidde mwebale nnyo mwebalire ddala.